Tuli mukuza abaana ku masomero. Tuweerera abaana babeere bulungi mbulamu. Kyokka naffe abaweerera baleme kuyingira ddembe lyaffe. Amigo yagamba bw'ati mu firimu gye batadde Bad, the Good and the Ugly. Nti if you are working for a living, why do you kill yourself working? Bw'oba okolerera kubaawo, lwaki wettanga okola? Bw'oba oweerera abaana bafune future ennungi naawe obeeyagaliremu, lwaki oyavuwala ng'obaweerera? Tabbu weeri we wano. Ojja kusanga omuzadde ng'alina abaana bana. Ng'ababiri bali mu primary, ng'omu ali ku secondary, ng'omulala ali ku university. Aba primary mu nursery osange nga babbeeyo okusinga owa university. Kakati omwana agenda okuva mu nursery otuuka mu kyokutaano ng'abazadde baavuwadde. Kyokka nono wanaatuukira mu senior 3 nga ssente ziggwawo kubanga ssente zaayonoonekera wano wansi. Abazadde mwenna abaweerera abaana njagala mu buuko obufere no Kampala, buli muntu akulaga Kampala. Mutwale abaana mu masomero ageesuddeko ebbanga n'ekibuga kubanga ab'ekibuga beekwasa ebintu bingi, amasannyalaze, amazzi n'ebirala. Ekitali ku masomero agabuukako kyalo. Nabadde ndabajjo mu lukalala lw'amasomero agasinze okukola obulungi mu Uganda. Nendaba Mount Zion, Kayabwe, Junior School Day and Boarding. Bagenda kuteera waawo fulaya yaabwe. Olabe wano mu kibuga batusaba uniform. Uniform omwana gyalooteramu, gyalabiramu omupiira gwa Premier League, gyagendamu ku kkanisa, gyazannyiramu, gyeyeebakamu. Ogenda okulaba se uniform eri $5,000. Ate wano Mount Zion Kayabwe nga $5,000 ze school fees waabwe ku dde. Ova P1 paka P7, P5. P5 paka P7 $5,500. Uniform yaabwe ya $5,000. Imagine, uniform bo bazijjawa. Kitegeeza abantu batufera bufezi. Fulaya kweryawo njagala oyitemu requirements zaabo. Ogenda okulaba ng'otwalayo omwana nga ne requirement osekase ne school fees nga ne miliyoni emu ng'eggwawo ne transport waakututte. Kyokka no mu kibuga miliyoni emu just yabikozesebwa n'okusukka. Ekitegeeza nti amasomero g'ekibuga gakozesa bannayuganda okubaavuwaza just mu nnassale. Omwana agenda okutuuka mu secondary oba university ng'abazadde bakalidde ssente. Njagala tulowooza emirundi ebiri. Nondo by'essomero limu liri Kayabwe Golo, kampasi yaabwe weeri. Mount Zion Kayabwe Junior School Day and Boarding, Kayabwe Golo, Masaka Road. Essimu yaabwe kweri awo wansi. Njagala weetegereze engeri gye baperforminzeemu ku mpapula z'amawulire ezafulumye. Ekyokubiri, njagala olabe fulaayi eyo, olabe emiwendo gyabwe. Ojja kwewuunya uniform y'Emitwalo 5 nange ngyewuunyizza kubanga mbadde sigimanyiiyo. Omwana aba ne peya za uniform nga 8. Omwana omuwala wa P1 bamutuma dazini za nnika 4 kuliko laaji, simolo, biki n'obuuza. Omwana wa Nasale TP $2,000, TP eri mu kundi 12 noga baana basiba mu tooyi. Mpeni 2 abaana balogera kuwandiika kiki Bayibuli kugivuunula Kurani. Mount Zion Kayabwe Junior School Day and Boarding Secondary. Obufere obuli mu masomero mu ngeri gye bakoppamu. Amasomero g'ekibuga olw'okuba galina competition y'amaanyi gamanyi okukoppa compared ku g'ekyalo. Ag'ekyalo omwana asoma ebyalaali kubanga amasomero geesudde kati ojja ssanga Kayabwe ng'esomero eddala liri walako naye onaagala kulaga oli nti yasinga. Era kasita bayita ng'addukirawo ku budde nga basitula embuzi ku bukedde awo nga bakola obukolomooni n'ebirala ebiringa awo. So basigidde essomero Mount Zion Kayabwe Junior School Day and Boarding basangibwa Kayabwe Golo, Masaka Road. Ebisale byabwe weebiri awo naawe saagala kubyogera njagala obyekompeyalinga ne gyobadde osomeseza omwana okwata essimu okubira Eddi Master nga omwana mukuleetera. Dr. Tiamale Sesso Status Benz Ole Mafia.